Ene channel amwe ebatusako amawulire go channel mugenda subscribe ayete welabira okunyiga akadde osobola kuba nti olaba notifications uletekayo videos empya weasel manizo oluvanyuma lwa birthday party oluvanyuma lw'okujjaganya amazaalibwa ag'omulundi gwa 3 mu 5 35 years of age. Yes, yawezeza emyaka 35 weasel manizo yandibanga badde alina kye yaliya mu keki ya birthday obanga alina kye yaliya oba chichi simanyi naye nga weasel manizo kigambibwa nti yakubye local producer yakubye producer na mukuba namujjamu amanyo ate yakomyoko nagenda maaso nayonona n'ebintu by'omu abadde ebintu ebyenjawulo byebakozesa mu studio, of course nga bafulumya ennyimba. Weasel bw'ati kye yakoze kakati good life singer Seguya Mayanja weasel manizo abizeemu yagenze nayonona ebintu bya producer ebyabadde mu studio ate naye n'amukuba kakati producer ono ng'amanya ge ye Genius Godi yamukubye yenna ate yakomyoko nayonona n'ebintu bye yabadde mu studio mwabaddemu CPU ne machines endala zebakozesa okurecordinga enyimba. Genius Godi avuddeyo n'agamba nti omusajja ono yamukubye ate n'atandika n'okuba ebintu bye n'abyonona n'abyasa. Producer ono ate nga expert mu kumixinga omuziki yomu expert mu kutabula ekintu kye bayita omuziki. Producer ono yefulumya enyimba nga kirira palaso kirira olimbo olulala guoma olwa Weasel n'olimbo olulala olwa Weasel ne King Saha oluyitibwa Kimuli. Weasel teyabadde yeka yabadde ne Mezaya awamu ne Cyrus bwe batyo bayononye ebintu ebya producer ne babyonona byonna ne babitrankalanya. Era nga Weasel tetumanyi oba ino yabadde njaga oba njayi gye yabadde yeekubye tuuka okwonoona ebintu oba muzimu gwa radio gwe gwamulinye naye nga Weasel yabadde atabuse ogenda okuzuka okeera ku makya n'ogenda n'okubakuba omuntu n'oyonoona n'ebintu bye mu nsonga ezitategerekeka. Naye nga ab'eŋŋanda eza Weasel bavuddeyo ne bagamba nti Weasel ye ali short tempered nti obusungu bujja mangu akantu akatono ennyo akasembayo obutono kamunyiiza ne kamutankula ne kamukuulako waya. Era Weasel ye bw'atyo bw'ali ali short tempered. Ab'eŋŋanda batyo bagamba nti omusajja ono ye yandibanga yalumbye naye nga ye waliwo ekiri wakati awo ababiri bano ne babanga balwanye ne banga Weasel n'amukubakuba okutuusa n'okwonoona ebintu eby'omu studio ate nga ebintu ebyo biri costly, ebintu ebyo bya bbeeyi, ebintu ebyo birimu bicostinga sente nyingi. Stay tuned and don't forget to subscribe for more videos. Peace up.